abantu ba brigade ya Bwende najja ne njogera ku brigade ya Bwende nali simumanyira nga simuwulirangako naye abantu be gye bali era namutegedde nti yali ali mu bitundu by'e Nakaseke ne yeesimba ku Saida Bumba bwe batyo ne bamutta oluvannyuma lw'akalulu simanyi baka 26 paka 21 around there. Bwende n'afa nga tebategedde kyamutta era baategeredde wano ku ASP nga njogera brigade ya Bwende nekyo njagadde nkijjawo ng'ennaku z'omwezi lumu najja ne mbagamba nti musobola okufuna obutujju mu Kampala. Mwabirabye simanyi bo mwenna bweru ne Kabalagala olukwe olwo lwabadde lunene nnyo terunnaba kuggwaawo. Museveni alina ekimugoba ate era nga kigenda mumukwata wenjogera kyamukutte dda it is finished kyawedde dda. So bwe batyo bannakampala bazzeemu okuteekebwa ku bunkenke. Ebiseera ebisinga bazze bagezaako okuteekawo embeera y'okutiisatiisa bannayuganda nti bbomu ziri mu kutegebwa mu ggwanga erya Uganda. Bannayuganda baali basiru emabegako kankozesa ekigambo ekyo nti baalinga abafuuse ng'abasiru nga bakkiriza buli ekibagambibwa era ng'obunkenke buba bungi nga balowooza nti eggwanga Uganda lirumbiddwa abatujju. Bannayuganda bangi bafiiridde mu bintu eby'okusaagirira ebyo. Bazze batega bbomu naye era bwe bagiteze waakiri ettawo bannayuganda 3, 4, 5 nga tebannazuula lwaki bakubibwa zibbomu nga wabula nabo balowooza nti obutujju buno obukolebwa ddala kituufu omutujju ava bweru wa ggwanga okutuusa lwe baazuula ne bamanya nti nedda omuntu atukuba bbomu ali mu ggwanga Uganda mwennyini ate ng'alina ebigendererwa bye. Bannayuganda tuzze tulaba ku bbomu ze bajja batega okuva ku bbomu ez'Ekkomamboga, bbomu ezaakubwa ku Parliament Avenue, bbomu ezaakubwa ku CPS. Ezo bbomu zizze zitwaliramu bannayuganda naye batuuka ne bamanya ne bagamba ono atutega bbomu alina bigendererwa bye birala. Bwe baakitegeera nno bannayuganda bbomu zaali zaakendeeramu era okuva olwo abatujju batugamba nti tumwanguyidde ne tumukwata nga bbomu tennaba kubaluka gy'abadde ateze. Nga olwo bannayuganda bamaze okukibuuka ne bagamba nedda yatutega bbomu muntu mulala nnyo. Lwaki gavumenti temukwata? Ava atya gy'avudde n'ayingira eggwanga Uganda n'atuuka mu kibuga ekikulu Kampala n'ateekamu bbomu ezituuka okukuba abantu? Bwe baakizuula kati gavumenti okwagala okubuzaabuzaamu ku mbeera n'eteekawo okulaga nti security yayo ekola era bategeera mangu ab'ebyokwerinda ne bamanya nti wano waliwo omutujju eyazzeewo. Bbomu okuva olwo zikwatibwa nga tezinnaba kubalusibwa era bagenda ozitulisa. Mwana wattu bannayuganda beewuunya nti batujju ki bano abayingira ne zibbomu ebyokwerinda gye bategulula naye ng'etulikanga akaveera k'okubyemu obukubi tteke, oba baba batujju nga bazze kukola butujju oba ddala babeera bazze kutiisatiisa butiisatiisa nga balina bye beenoonyeza birala. Bannayuganda ekyo nakyo bwe baakibuuse kati bateekateeka ate olulumba ssinziggu. Bateekateeka okukola obulabe ku bannayuganda obunatwaliramu bannayuganda abawera 10 n'okusoba awo basobole okwefunira ensimbi okuva mu bazungu. Ekigendererwa kya bbomu zino ezizze zitegebwa mu ggwanga Uganda nti babalirako ensimbi okuva mu mawanga ag'abazungu gasobole okusaasira eggwanga Uganda, galiwo ensimbi nti zisobole okwetaasa ku batujju abalirumbagana buli kadde. Naye bannayuganda bye babadde bakyalemesezza embeera eno kyova olaba nti babadde bakendeezaamu nga tebakyazibalusa nga bazikwata tezinnaba kutulika. N'olwekyo bagenza okulaba nti gavumenti egaanye ensimbi ezigiddukanya teziriiwo kati bateeseteese olukwe olugenda okutta bannayuganda abawerera ddala. Buli munnayuganda aveewo nga akkiriza nti twetaaga obuyambi bw'abazungu. Kyova olaba kati bannayuganda buli omu weebeereremu kuba abasajja kuno bamaliridde bali siriyasi batandise okulaalika bbomu naye zino zo nkugambye nti zigenda kutwaliramu obulamu bw'abantu abawererako ddala. Bategedde kyamutta era baategeredde wano ku ASP nga njogera brigade ya Bwende nekyo njagadde nkijjawo. Ng'ennaku z'omwezi lumu najja ne mbagamba nti musobola okufuna obutujju mu Kampala.
mwabirabye simanyi bo mwenna bweru ne Kabalagala olukoolo lwabadde lunene nnyo terunaba kuggwaawo Museveni alina ekimugoba ate era nga kigenda mumukwata wenjogera kyamukutte dda it is finished kyawedde dda so alina ebintu byali mu kubala eyo mpolampola bwati byabala bwati naye ne bimaliriza nga bigala njagala okuwoninga ogusajja gwa UPDF ogwo gwe bayita Kabona bannange mugambe Kabona ajja ebipale mu bintu bino okujjako ng'oli Munyarwanda Kabona ojja osinikasinika ebinnyo buli awabeera bbomu gw'obeerawo mugambe ogwo ogusajja gu Kabona Museveni bw'aba alemeredde okukwata ekintu kye nga kimulemye Kabona akiveemu omanyi oguswera ogw'omululu gufa bbi oba ne baguziika n'omulambo gujja gugobera oluteekayo keesi ne gukkirira ne bateekako ebbaati gufa gulamu gwe musajja gwe bayita Kabona gy'ogutwe mu bintu bino bajja bikubuuza enkya najja wano ne mbagamba emyaka ng'ebiri emabega ne ŋŋamba Museveni tewali ayinza okumulokola mu mulembe guno tewali ayinza mulokola mu mukono gwaffe nga Katonda amutugabudde gwe gusajja gwe gu Kabona simanyi Kabona ogwo ogutwe va mu bintu bino Museveni ajagala kutta bantu gwe weereeta mbuno gwategulula bbomu Kabona gwe weesiruwaze wamma olwaliro ziri ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'12 omwaka gwa 2023 now ebyo kuba tukyalumbye yali abyogeddeko nga 3 ate nange ekiro ekyo ne mbifuna ne nkomawo nga lumu ne nkonfaminga ne mbagamba si byogedde lwakuba tukyalumbye yabyogedde naye fayiro namba weeri in fact Museveni ayagala kute programu yawe eri bweti yabadde ayagala asaleko oba Makindye ekyalo Makindye kyonna kibeere under siege nga bakubagana aleeta abantu bagane ne balakisi ye Makindye naku nyange mundu eseka mu Kampala oba asaleko akapoliisi oba Jinja Road oba Odi Kampala bakubaganire ennaku ezi 2 okulaga nti nno Museveni ali under attack so oba okutega bbomu mwabirabye ebyo sigenda birwako Banna Uganda mwenna bankuba kyeyo oba wali okubye ku kyeyo oba oli ku kyeyo most especially ng'oli Dubai waliwo oguboozi ogw'okubongerayo budget Dubai oba kukuso batwala Thailand Bangkok oguboozi ogwo ogw'obatwala Thailand Bangkok ne musasula essente simanyi obukadde bumeka mbu mugenda Thailand kukolera obukadde bunaabona buli mwezi kamba buwulire temutawaana bannammwe abaliyo lwakuba akantu ka ddakiika mpanvu ddakiika 25 yabadde annyonnyola engeri gye babonaabonamu bo essuubi lyabwe okuddamu okulaba ku bantu baabwe oba okuddamu okudda eno bw'aba si Katonda Katonda yekka yasobola obbawa 10 ku 100 bw'aba si Katonda balinako emikisa 0.0% n'ogumu teguwera bakufiirayo Katonda yekka bogedde ne embassies ez'enjawulo bogedde n'ebibiina bya human rights ebyenjawulo we bali tebasobola kuvaawo babalimba mbuno babatwala Thailand ne babatuuse Thailand ne babavuga ne babatuusa ku boodemu ne babagira emmotoka endala nebakima ne babatwala ebbama simanyi miyanima waliyo entalo waliyo obuyeekera ne babatwala mu kitundu ky'abayeekera babakozesa emirimu gy'otasobola kumanya okubonaabona okukaaba okufa
okusinda okutayogerekeka bannayuganda kwe babonaabonera nga nabagamba dde ebintu bino. Akatambi kano ngenda kawa admin ne tiimu yonna tulabe oba basobola okukateekako egundi. Bwe mukalaba mutwale obudde mukawulire, kalimu kaddakiika 25. Tugenda kadesigninga tukagire tukateekeyo muwulire ebigambo byabwe. Waliwo ba agents abali e Dubai, abamu bannayuganda, abalala oba ba Filipino oba ba China oba baki oba be ba coordinating okutwala bannayuganda nga babalimba mbu bagenda Bama, simanyi buno bagenda Thailand, ne bamaliriza nga babatutte Myanmar mu gundi. Babakozesa baagala ng'olina knowledge ku computer n'ebirala n'ebirala. Abamu babateeka ku koninga abantu online. Bw'olemu obudde ne buziba nga tolina gwobbyeyo $, ziwera 15,000 olunaku nga gw'ofuna emigojo. Teri kusasulwa, teri kwogera, kyekyo kye bakola. Bw'oba omanyi nti olina gw'okukuta naye bw'akutwala Thailand, please byesonyiwe ba agenti baaba. Kansooke nziggyewo ba agenti bano ennamba zaabwe n'amannya gaabwe. Audio nja gibateerayo kubanga mpanvu nnyo ya ddakiika 25 tesobola kuzigira wano, naye tugenda kukateekayo ku program ku page, ojja kafuna okawulire. Waliwo omukyalo omu ayitibwa Hilda oba ye Mad Hilda, ali ku 0752 95 8377 0752 95 83 77. Bamuyita Hilda. Waliwo Hilda Powers. Hilda Powers ali ku 842 45 56 84 082 45 56 bamuyita Hilda Powers, ali Dubai. Hilda Powers alina ennamba endala eri +971 50 66 97 35 5 +971 eyo kodi ya Dubai 5 669 735 then osembyayo 5. Bamuyita Hilda Powers. Waliwo Shafik Kolo. Shafik ali ku +256 70 anti message zijja +256 0 gundi 0 jijjawo 759 66 95 99 07 message zijira kumukumu nanti zijira wano zibikawo 0759 66 95 99 eyo ye ya Shafik. Waliwo omulala bamuyita
Dandiru. Dandiru. Ali ku plus 971 58 6 34 15 66 0 plus mwenda musanvu emu atano mu munana atano mu munana lukaga asatu mu nnya 15 nkaga mu mukaga eyo ye yadan deal naye Dubai. Waliwo Baruku Derek ali ku 0771 84 00 87 0 musanvu emu kinana munya 00 kinana mu musanvu. Baruku Derek naye ali Dubai. Mirembe Sara ali ku 0756 511 780 0 musanvu tano mukaga bitano 11 musanvu kinana. Abo beba agent abasangibwe Dubai ne Uganda abatwala abaana Thailand. Abaana tebali Thailand babayisawo ne babatwala Myanmar bali mu danger zone. Bayitawo mu danger zone. Contacting the embassy, contacting the human rights ezenjawulo kubanga baana bayina knowledge y'amaanyi ku computer ku mulembe guno. Bacontactinze buli we basobola babagamba we muli danger zone tetulina bwe tusobola bayamba bajjayo. Ekibaluma buli lunaku beeyongerako Abannayuganda abalala bo basaddaasa obulamu bwabwe ekibatubako kibatuukeko naye Bannayuganda temweyongera kugendayo. Babeegayiridde obulumi bungi era babatumye mu balabira abantu baabwe kuba bayinza obutajja. Mukitegedde ebintu bino nabibagamba mwaka guwedde enamba nzibawadde bw'obakubirako babuuze bubuuza olina omulimu ogugenda Thailand owulire agambe aleeta ssente mbw'oba oteekamu oba obukadde 7 ofuna 4 akugamba ofuna 4 mbu simanyi ogenda simanyi ku bweba nga bakutwala bagamba oba simanyi ogenda kubeera simanyi serozi simanyi biki ebyo bwe bityo bakutwala mu bayeekera. Ojja kuddamu olaba evidiyo atuuse leeta ojja kuddamu olaba evidiyo sisobola kuddayo mabega. Now ekyo nakyo nkimaze akatambi ngenda kabateerako simanyi oba n'ennamba zinaagendako kinaasinziira ku ba adimini bange Sara Bira bajja tuyambako ne adimini tulabe oba banaakitukolera bulungi kitambule. Bw'oba olina munno gw'obadde odiscussinga naye nga akulaga yenna ali excited ali excitement is going to Thailand Bangkok tota wanagenda Bangkok togenda Bangkok ebisigadde ojja biwulira. Baruku Derek bali Uganda I know them very good. Okitegedde babo babamanyi. Kati gwebera excitement mbuno ogenda wa ojja kakasa nti ate okubeera excitement ng'ogenda otomedde namwe mbamaze. Now waliwo obusamize obuli mu State House, waliwo omusamize omupya eyazze okuva mu ggwanga lya Sierra Leone amannya ge bamuyita Kitubika.
eggulo yasamidde ne Museveni n'amukebera n'amubulya ebintu bingi nnyo kubanga buli obukwakulizo bwe bawa Museveni luli kirabika bambi bwamulema musajja wattu. Kakati ono Kitubika amugambye asooke nga tannaddayo kuba ayinawo ennaku ntono nga tannaddayo within 2 to 3 days amuleetere olulira lw'omwana omulenzi ng'azaaliddwa mu nkuba ng'azaaliddwa ng'enkuba etonnya. Simanyi oba ng'enkuba ekubye maama we ng'amuzaala oba okuba mu ddwaliro ng'ebweru enkuba etonnya eno omwana ne bamuzaala. Ayagala olulira lw'omwana omulenzi asooke ayambeko mutabani we okubaako nekyamukolerako ng'obudde bukyali awamuweeyo kapanado kapeyinikiira afune olulira lw'omwana omulenzi eyakazaalibwa bagenda dukolerako muhoozi emikolo. Omusajja bamuyita Kitubika okuva mu Sierra Leone. Ebisigadde tubirinde nja kuba mbibawa. Kino kye mbagambidde okukyajinga amasimu gammwe okubabuuza gye muli oba temuliiyo. Kati muwulire firimu weeri. Buli omu alina kyakola kikole kubanga Mukama atugabudde omusajja ono. Ebimu bwe mba mbyogedde njagala mbyogerere mu kiro zonna obiwulire gwe n'oba tobitegedde. Manya nti kiro zo okirisiivingiddemu zeezo. Okitegedde? Tobaako na kutya. Ffe tuliko. Batuwulira wulira. Eno meeting yabadde ya kyama nga Museveni tebaagala na mukazi wagitegeera agiwulireko Janet n'abalala bonna. Yabaddemu baddayi hadizi bano. Museveni, Muhoozi Kainerugaba, Muhoozi David, Kandiho ne Kayihura. Museveni, Muhoozi Kainerugaba, Muhoozi David, Kandiho ne Kayihura. 5 people. Tebaagala muntu yenna kugimanyako. Video eno gundi babadde bateesa kibagambye bwe bati. Uganda yaabwe babadde bagitutte bulungi, babadde bagikutte bulungi era nga ebintu bitambula nga bwe babibala. Naye problem mu bintu bibiri: social media ate n'abantu b'omu diaspora. Njagala okwebaza diaspora bannaye mwebale nnyo okwekalakaasa. Mwebale obutakoowa, Mukama bawe omukisa. Agambye social media bakoze bubi ne Banna Uganda abali eweru w'eggwanga. Wulira, yo Uganda babadde bagikutula obutundutundu ng'eri ku byayo n'olwaliro eri omunnauganda atakimanyi nti Uganda waliyo revolution. Tebalaba nti Uganda waliyo okukyusa obuyinza. Weewaawo bannayuganda bagenda kubeera surprise enkya olunaku lwonna nga bawulira breaking news. Museveni kiki afudde, abadde mulwadde, bamukutte, pulezidenti bamukwata, ani amusibye, kati yabakoze eki? Gwe jawulirawo ebibuuzo awo Museveni ate kati Museveni bamukwata. Lwaki nammwe mutulimba? Aliwa bamuliisidde mu kkooti olwo nga ani amuleeta? Uganda tebamanyi kintu kigenda mu maaso ne Museveni ekyo akikkiriza nti ekyo kyo babadde bakikoze bulungi. Gujja wulira gwe mwe wamabe tuwulira bituufu oba CBS bagibbye bajakenze. CBS nyina bintu byonna ekikulu ebintu sibitegeera. Bagambye bwe bati mbuno Museveni afuna amasimu okuva ebweru w'eggwanga okwetolola ensi yonna ne Afrika yonna n'emirirwano egimwetoolodde. Yabagambye Ruto yamukubidde essimu n'amugamba muzeeyisala amagezi okulaba ng'otereeza demokrasi mu ggwanga. Pressure nange wano ensusseeko. Tereeza ekifaananyi kyo kigudde kifudde. Tereeza ekifaananyi nti ne Biden yamukubidde essimu olw'okwekalakaasa okwabaddeyo juzi ng'ennaku z'omwezi lumu
ne ba senators abalala alina message nyingi nnyo ezikwata ku nsonga z'eggwanga Uganda. In fact Ruto yamunyonyodde ku katambi kali ono omusajja gundi Peter Masuki bye yayogera nga Museveni bamugobye mu Agowa simanya Agowa. Ebyo byonna baabizemu ne babega namugamba Muzeeyi Tereza ekifaananyi kyo Tereza erinnya lyo Tereza demokrasi w'eggwanga ly'eggwanga lyo. Kati eyo ye yabadde meeting eyo ye yabadde heading agenda. Edda nakisomanga agenda. Eyo ye yabadde agenda. Ulira. Kakati agenda yabadde bweti. Ate namwe mwakisomanga bwe muti. Wakuba temwagala kwogera mazima. Wamawulira agenda yabadde bweti. Bakole batya kubanga ne ebintu byabwe byonna bifu balaba tebakyalina we beeyongera mu maaso. Bakole batya okustabilizinga one kati bateeseza ku bintu bibiri abantu baabwe okusigala n'emirembe mu ggwanga n'okusigaza ebyobugagga byabwe ebintu bibiri batandise birowoozaako. Bulijjo tubibagamba Museveni yafaayo nnyo ku kuyiga okukwata obuyinza okuwamba okufuga teyafaayo okumanya ate bw'oba ekintu kigize okikola otya. Ebyo Museveni yatuuse okwejjusa n'agamba singa navaako 26 leka nsooke gundi okuba ebirayi nze asiimwe bwino ebintu bino byonna bye njogera bituufu mazima. So help me God. Kuba mujja gamba nini. Museveni yagambye senga yavaako 26 kati omwana we senga aweebwa akalulu. Ne bagamba tukoze tutya. Ulira. Abantu baabwe yagambye abantu batukyaye olw'ebintu ekitabantu ekyaliwo ekiwamba abantu ekibaddewo n'embeera yonna ebaddewo obwavu mu ggwanga abantu batukyaye nnyo kati tukole tutya okukomyawo emitima gy'abantu batukkirizeemu waakiri tusigaze ebintu byaffe n'abantu baffe basigale mu ggwanga. Now Kayihura ye yasoose. Kayihura n'amugamba Muzeeyi tufuneyo omuntu atatubeerangamu tukolagane naye mu magezi nga talaganako nti nno tuli naye tuteeketeeke tusindike ekintu kino kituuke 26 tumukwase ekintu kino naye tumuwe script ey'okutambuliramu asobole okutuprotectinga n'ebyaffe tusobole okusigalawo naye ng'alimu ffe mpolampola kasita banafuna change bajja kukakkana naye omuntu ono tukolagane naye nga tamanyiddwa tetubeerangako naye. Museveni n'amugamba ggwe ekyo nkiganye. N'agamba senga tuleetayo omuntu omulala yenna mu kiseera kino bajja musinga amaanyi tuba tuwaddeyo byonna ate tuba tufudde tuba tugenda fiira mu makomera oba mu ekizayo. N'agamba tulina okuvaawo ng'era ffe tuliwo mu kiseera kino naye ne tugenda nga tutereeza ebintu mpola bannayuganda bajja kutusonyiwa. Wulira ki kye baagambye. Museveni n'abagamba bw'ati tukole kyonna ekisoboka tukwate ku constitution president alondebwe mu parliament
kyonna kye kitwala kikitwale naye pulezidenti alondebwe mu palamenti etteeka bwe limala okukyuka NRM ekyusa obuyinza bagende mu delegates conference ya NRM Muhoozi Kayinemizimu abeere president general wa NRM bateeketeeka okulonda Museveni ateeketeeka okulonda babbe akalulu nga babbaka aba MPs bagenda teekawo constituencies endala NRM gye n'ababaka bangi Muhoozi abeere ekibiina kireete Muhoozi abeere president wa Uganda bino bya MK biveewo tebabyagala byonna byakubamalira budde Muhoozi abeere president wa Uganda Muhoozi bw'atuuka mu ntebe bw'ati yaba atereeza ebintu abitereeza atya Muhoozi bw'atuuka bw'ati bw'eppaba asooke avumirire byonna ebikoleddwa mu gavumenti ya taata we byonna nti akwate abantu bonna abakoze mu gavumenti ya Museveni okunoonyereza kutandike abantu baleete obujulizi nga bali mu kkomera nti abamu ku bo badduke bakayihura nti abamu badduke bafulume bweru w'eggwanga nti no badduse bagambe bagenda basobola okuddukira mu nsi nga Angola mu nsi nga China mu nsi nga Russia bayogedde ensi ziizaawo ze batemyetemye gye basobola okuddukira kati bano bannabbanja bagamba mbu balina bakibalama abakulu mu poliisi abakulu mu UPDF abakulu mu SMI abakulu mu ISO Muhoozi abakwata abakube ekijji endulu zivuge baminisita abakube ekijji batandike okunoonyereza buli eyali akoze mu gavumenti ya kitawe yenna akwatibwe mbu olumala Muhoozi avumirire okulinnyirira constitution okubanga bagikwatangako buli lunaku era akkiriza yetondera eggwanga nti nno yazze mu buyinza mu ngeri taata we yamuleese mu buyinza mu ngeri ey'enkukutu avumirire okulinnyirira eddembe ly'obuntu Muhoozi azzeewo constitution akawaayiro kajja okulekawo nga takakuteeko kajja kuba ka age limit term limits azikomyewo addemu awo obuyinza abantu okulonda pulezidenti waabwe nga si wa palamenti awo abikole mu myezi ng'etaano egisooka alangirira agambe eggwanga liddeyo mu kulonda tuteeke akalulu ak'amazima n'obwenkanya bannayuganda beerondere sigenda kubeera ku ntebe nga ndi mu bintu bino taata yabikwata bubi olwo ng'okukola ekyo bajja kuteekawo bu NGOs mbu butambule eggwanga nga busaka ebirowoozo by'abantu buwe Museveni amnesty asonyiwe ensobi ze yakola asigale mu ggwanga mbu bamusonyiwe olw'emyaka nti naakuze nnyo babuulire abantu bakole ripooti nti Museveni asonyiyibwe babiteeke mu tteeka babirigolayizinge bulungi Museveni abe nga tavunaanibwa musango gwonna asigale atuule kati Muhoozi ategeke okulonda okw'amangu okw'amazima n'obwenkanya abantu beerondere pulezidenti naye bagamba obviously baba tebajja kuyitamu naye kano akalulu kabeere k'amazima n'obwenkanya nti kati awo obviously Kyagulanyi abajja kalya nti senga bannayuganda bafuna Kyagulanyi n'abafugamu bajja kukkakkana